tunasinziira tukole ensonga tukwataganye bannange agadde okukyogera ekyo nga tutandika Mukaaga nti Ffeffeka Sserubogo sajja akoze eki asirise busirisi ayagala nnyo okuwuliriza ate ekiginyo kyakuddamu sipiidi oyinza okukola ensobi kubanga bingi byetuddayo ne twebuuza muganda wange ebitabo bingi bibino byayinza okubalaga bwabitulaze tugenza okola nga mulimu akatambudde bulungi ne mugabo wange nti biyinza okuba nga bw'obiraba era ensobi ezimu ne tuzikolekitingira wamu bw'obeerako ewaffe n'obaako ky'oyogedde olusinza okuleeta obuki kiyinza okuleeta obuzibu kubanga if you look mu kitabo kino bw'olaba obungi bw'ettaka lye babadde boogera oba lye mwogerako bw'oli comparinga nali n'eriri wano ku kitabo muganda wange kyalina ate teryenkana nze information gye nnina ndala kubanga ekyo ekibiri kisingayo obunene ate bino ebitono ate olaba nga bw'otunuulira kati ku nnamba bye bisinga therefore yeetaaga okwetegereza mu bigambo byange bye mbagambye tingenda kwogera ebigambo bitono era ebyange njagala okubikomyawo kubeebaza kubeera nga mufaayo nga mwefaako wabula temwebyanga mwekwe ayinza okufuna akasente ate nayekyusa ate oluusi tafunye akasente ate nakola ati njagala tubeere specific twogere ensonga kubanga nze ogwaye nja kuddayo eri nze district yange nene erimu executive erimu bakansala abamu batuliisiza nebitutalyangako amazima gakanonda sikiwulirangako weraga Ffeffeka yafunye omugamu nange katonda wange owulira essaawa y'okwegana sirina kye nali nfunyeyo wadde n'eki wadde okulaba ku muntu never n'olwekyo njagala okubaagaliza akaseera kalungi okusinziira ku tteeka erya Forest Act 1998 statutory instruments ziraga bulungi nti obuyinza bwonna obwa Forest Authority bwakyusibwa ne buweebwa local governments ne central government naye ne local governments chairman LC5 talina buyinza butunda forest eyo agikuuma bukuumi ku lw'Abannayuganda. You keep it on behalf of Ugandans. Kakati bwebanga yakutundibwa ono alina okuleeta ebbago n'abatuuze nga basayinize ebbago eryo n'enditwala mu parliament n'enditebolinga parliament n'ekiwagira nti litundibwe. Ebyo byonna tebyakolebwa, so omuntu yenna tabatiisatiisa. Abamu tugenda bakolako mu ngeri yaffe nga bana Bbaale ne bana Kayunga okulaba nga tufuna obwenkanya ku ekyo kye twetaaga. So tewaliwo kutiisibwatiisibwa kwonna nti ettaka teryatwalibwa ate ono yatunda abo bonna bafere twekirala. Ate bwe kikolebwa bwe kityo omuntu atuttewo aba alina ogitransfaringa n'agisimba ewalala then wano n'akozesawo byaba akola ki. Ebyo byonna tebinabeera mu parliament. Sinafuna motion yonna nti forest reserve ye Bajjo kakati efe egenda kufuka industrial park oba forest reserve ye Kihuura nga bwe mpulira nti yatwalibwa erina n'ebyapa. Ebyapa ebyo sibirabangako era simanyi baani abagitwala bagigula kwani era ekyapa ani ya signinga transfer form. So ebyapa byonna bye balina bya kifere era tugenda kola byonna ebisoboka okulaba nti ebyapa ebyo byonna tubiyita either ku buyinza bwaffe oba ku buyinza bwa kooti. Abalina ebyapa byo bonna basooke babireete tubyekenneenye. District Land Board tugenda gikoshoninga okukola omulimu guno kubanga buvunaanyizibwa bwayo. Ebyapa ebyo twagala obbirabako tumanye buloko namba, ploti namba byakyusibwa ddi okudda mu mannya gaabo ababirina era abantu abaali ku ttaka eryo we batwalira ebyapa bakkiriziganya batya nabo. Ne National Forest Authority tugenda gikoshoninga eveeyo eraga obuvunaanyizibwa bwayo ku forest.